nti ensonga z'amafuta zifuuse nzibu ddala okuva sayidi eno gye tuli. Ebyabaddewo olunaku lwajjo tutuusa okusiima kwaffe eri sipiika eyasobodde okukkiriza n'ayimiriza okukuba akalulu okwabaddewo, kubanga nga bagamba nti bo balonda wakati wa minisita okuba n'obuyinza oba minisita obuyinza bugende mu authority. Naye ng'ekyasinza okutukola obubi kwe kuba nti gavumenti n'enteekateeka gye twabadde tuleese ey'okukwanaganya nti no minisita ng'akwataganira wamu n'akakiiko ke bayita authority be banaavunaanyizibwanga okuweereza endagaano. Tuzzeeyo mu pozisioni yaffe gye twayina. Bannaffe ensobi gye bakoze kwe kugenda ne basinkana minisita ne batuteeseza nga tebatugambye, ate ekyabakoze obubi tebabadde na budde bumala kujja kutunnyonnyola ku biki bye babadde bisaliddwawo okutuuka nga palamenti etudde ne kirabika nga babadde batukolako ambush. Kuba kati President Museveni kyakoze kwe kusiga ensigo ey'obutwesigaŋŋana mufu abamuwakanya. Buli wabaawo ekintu nga abantu basituka mangu nga batandika ovumirira bannaabwe nti balidde enguzi. Kyemmanyi nti ensonga gye tulwanirira nkulu nnyo. Teri muntu yenna ayagala ggwanga lino asobola genda gisuubula. Tetugenda kukkiriza kuwa minisita buyinza obwetongodde okulaba nti addukanya ensonga z'amafuta. Naye gavumenti gy'eri egezaako okulaba nti ereetawo enkyukakyuka mu kawaayi